okugamba nti bino biribaawo mu 1995 nga ssemateeka gwe tuliko ateekebwa mu nkola. Era nze naleeta ekiteeso mu Buganda n'ekitabo ekyagala okulabula Abaganda bonna n'Abannayuganda ngo batwalidde wamu. Ssemateeka eyakolebwa mu 95 yali wa bukumpanya, teyali wa mazima, yagenda kuvaamu ebibi ne tuganda ffe kyova olaba mu Buganda mu lukiiko mwe nali ekiteeso bwe nakireeta Buganda yakiyisa nti ssemateeka w'95 teyali wa Bannayuganda, yali w'abantu abali mu bukulembeze. Ekiseera ekyo mw'abamawulire mwantuuma Nalukalala, gwe munaddayo mu mpapula zammwe mujja kukiraba. Buli lwe mumpandiikako mwalowooza nti ekyo kitegeeza bwa Nalukalala. Kakati tutuuse okumanya amazima ne bwe siigende wala mu history nti mutegeere nti abantu ensi yonna ekwembebwa abakulembeze baba bakulembeze era tubasuubira kubanga baweereza ababaki b'abantu. Naye ekyo bakulembeze abaliwo kati tebakyali bakulembeze wabula batuduumira buduumizi. Naddala Abaganda mbakubira omulanga ffe twali tetufugwa, twali tulamulwa buki bulamulwa ne bakabaka baffe tetubakkiriza kutufuga, naye kati tufugwa buki bufuzi. Kubanga omuntu kasita omugamba nti mufuzi kitegeeza alina kukozesa lyanyi ye okulowooza akuteeka ebbali n'ekiteetaagisa lyanyi ateekamu ki eryanyi. Kakati nno bye mujja okulaba byonna ebiriwo ndowooza kambabalage example nnungi nnyo. Mwasooka ne mulwanira ne mulaba ababaka be baalwanira mu Parliament mu kifo lw'okubanga constitution yali tegira ki ekwatibwamu. Kubanga muteebereze n'abalamu ebitongole ebisatu kakati ndowooza bituba tusooka okumanya mulyoke mutegeere kye ŋŋenda okwoga. Mu Uganda ebitongole ebisatu ebikola amasiga ga gavumenti byafadda. Ekitongole ekisooka kye tulonda pulezidenti okutuweereza, tumukkiriza n'alondayo abantu baanaakola nabo be tuyita baminisita. Ekimuweesa n'omukisa ogwo nti yasooka abeerondere aleme kuba na bantu bazze kumuwakanya buwakanya wabula abajja okutuula naye bategeeregane. N'olwekyo kyetuva tumugamba abalonde, naye olw'okuba twekengera nti obuyinza buteekwa kuba bw'abantu be basalawo. Abantu alina okutwala amannya ago mu Paalimenti, eteekwa okuba nga ekola omulimu gwaku kubeera nga eri representative. Bw'ebeera nga eri representative ekiikirira abantu ne babatunulamu kubanga omu ayinza okuba mukwano gwe nga naye sajja libbi lyako kyalo oyo tumugaana, wabula abasigadde be baba tebalina buteeyo ne tubaleka. Akati executive yemuweebwa pulezidenti asuubirwa kutuula ne baminisita be ne bakolera wamu. Ate tumuyamba kubanga tumanyi Katonda teyali wattima n'addira omuntu omu n'ategeera byonna. Kyova olaba bw'oba otegeera ebyobusawo totegeera byanjigiriza, bw'otegeera ebyenjigiriza eby'ekonomi tojja kubitegeera eby'engeri eyo. Singa simu zino tuziteeka mu Friday mode nga tugenda okulikodinga abalikodingisa amasimu. Kati ntandike? Kakati basuubirwa kukolera wamu, naye ndowooza ekyo ne bwe sikimaleeko biseera mulaba pulezidenti ayogera ebirala ne minisita n'ayogera ebirala, mwe mubiteeka ne mu mawulire ne mu TV. N'olwekyo kitegeeza nti ekyo ekitongole eky'executive kyafa. Ekitongole ekyokubiri kye kiri ekya Parliament, abazungu bagiyita legislature, ekitulondesa abantu abo. Bwe tumala okulonda abakulembeze bano basobole okuba okumpi, kubanga be baba bakola tebayinza kuyita 4 million mulundi gumu mangu awo kubasalirawo. Ate nga ne 4 million tezisobola kutuula mu kizimbe ne speaker n'aziwuliriza. Kituuva tulondayo ababaka era mulaba beegendereza buli kitundu baga nti ababaka be tunaaleetanga bajja kukiikiriranga oba buli mitwalo gy'abantu 5 oba 3 gibeere n'omubaka otya omu.
ne tubatwala eri. Ekisooka bayambe bano abali mu buyinza buli we bafunye obuzibu babeebuuzeeko. Bwe tufuna eggwanga lyaffe ne lifuna siringi zaalyo 10,000 be bagiyambako okulaba nga bwezitemaatema mu bisaanyizo ebiriwo byonna buli kitongole ekiteekwa okufuna. Ate buli kimu ne kimanyibwa nti kino kiteekwa okufuna okusinga kiri, kino kiteekwa okufuna. N'olwekyo ekintu ekyo ne kigira ki ne kiryoka kikolebwa. Oba si ekyo wayinza okugwawo ekintu kye tutaateeka mu ssemateeka nga tukola. Nga bwe mbagambye nti ssemateeka yasoba, n'olwekyo bintu biriwo. Lwaki yasoba? Kubanga ssemateeka ng'oggyeko okulimba naye mumanyi bulungi nnyo nti Odoki ne Ssempebwa baakola obukiiko obwo bwakola omulimu gwe bayita scientific. Kati ekigambo mutandise okukiyiga oluusi newankubadde oluusi bwe tukyogera mulimu obulimba, kubanga bwe nagenda okulaba mita 2 mu takisi sirowooza nti abantu batuulamu n'abana takisi oba ogipimi, naye nayo bakiyita scientific. Naye kakati ekyaffe scientific baakola nti bano bagenda Bodoki ne bagenda mu buli kitundu, bamalanga kweyanjula tuzze mu kitundu kino okujja okufuna ebirowoozo bya constitution. Constitution eyo gye tufunye twagala tubabuulire constitution etegeeza ki, oba ssemateeka ategeeza ki, ne bamulyoba biki ebibeera mu ssemateeka, mulimu biki ebisaana okuteekamu n'ebitali. Ne bababuulira n'engeri ya kyetuyita governance, ne bababuulira eriyo unitary, eriyo federal, eriyo bino. Bwe bamalanga okubinnyonnyola ne babinnyonnyola obulungi n'obubi bwabyo, ne balyoka babuuza abantu mwagala ki. Muva mulaba abantu mu Uganda 67 ku 100 baasalawo ti baagala federal. Mu Uganda kyali 97 ku 100 baasalawo ti baagala federal. Kakati bwe bagenda okuteeka mu lukiiko luli olw'amateeka luli ssemateeka lwe mbagambye ffe twagamba nti terwakolera bantu tebaakireeta. N'olwekyo ekyo kye kimu ku bintu ebikulu ennyo bye baasubya. Kakati kitegeeza mu Uganda abantu bali abatono abaali 33 be bafuga Uganda. Ate bw'olwo kitegeeza beekakaatika ku bannayuganda. Ate buli lwe weekakaatika kitegeeza emmundu ogula nnyingi, amayinja, tiyagaasi, byonna n'ebiddirira n'okutta n'otta kubanga oyagala kukanga bukanzi. Abantu oba tokyabakulembera oba ofuuse mufuzi. Kye muva mulaba bino ebiriwo. Kakati wano nga bwe mulaba tuli mu kulonda. Okulonda oba oli Bobi Wine oba Besigye oba ani tebali waggulu w'amateeka. Bw'aba yasobezza poliisi yandibadde mutwalira butwalizi summons. Nemugamba nti jangu tukwetaaga ku ssaawa 5 ku poliisi. Oba negenda ne warrant ey'okumukwata ng'evudde mbalamuzi. Naye baleeta tanka, ne baleeta emmamba, ne bakuba n'abantu n'ataamanyi, ne lumanya ne saagera ki, salumanya n'omukuba. Mubuuza nti ekikozesa ekyo kiki? Kubanga oli mufuzi bufuzi ayagala kukiisa. Mutunuulire kye baakoze. Kye baakoze ekibiina kya NUP. Gavumenti nedda mu kifo ky'abakondo, kubanze Kondo gwe mmanyi yatwala ebimenya enju n'ayingira n'asikayo byagize eki byasisayinze n'okusaba esente n'okutta n'akutta zaataakuteresa n'atamakkiriza nti tozirina. Na bano be baba nga baagenze ne bamenya bumenyi ne bakuyingira ne bakwatayo ebintu ne babitwala. Kintu kya wansi nnyo, sirowooza nti ne mu mawanga agamu mpulidde nga batwogerako. Kya butategeera, simanyi na muduumizi wa poliisi nali mpanye ekitiibwa Mwami Ochola kuba ndowooza nti y'omu ku baasigala wa police and training obulungi. Naye simanyi bw'alagira abantu kugenda kukola kintu ng'ekyo. Kubanga bandibadde bagenze ne search warrant, bagiyita search warrant. Warrant eragira okunoonyereza. Ate bw'otuuka wali omuntu gw'onoonoonyereza omubuulira nti bannange nti ekindeese wano baŋŋambye mulinawo kino ne kino, mugire tubagire ki tubaaze. Era omulamuzi bw'ati bw'agambye olukusa lwe luno. Ate buli kyonoonya n'okifuna okiwandiikako. Naye okumala okukola ebintu ng'ebyo ebyabadde ng'eby'omugwi w'eddalo ate n'ojjootegeeza abantu. Twasanzeeyo uniform, ani amanyi oba gwe wazitutteyo? Twasanzeeyo kino, ani anaakukakasa nti bye wasanzeeyo byebyo ebituufu?
kubanga tewayise mu mateeka matuufu. Kati gavumenti yemenya amateeka ag'obuntu. Kyekimu kyekyatuuse ku bataka. Munnaabwe mutaka bunnaabwe abadde abakulembera mu myaka 7 yayagadde bagendeyo bamugireke bamwebalizeeko Ssaabasajja naye asanyuke kubanga aweereza omulimu emyaka 7. N'agamba nti kino mujje bannange. N'akwata amateeka ga korona gonna buli eyayingidde teyakoze nga na wano amazzi wano ndowooza tegaba maze oba gaba maze ne sabbuuni abamu mbalaba temulina nagundi boli bonna babadde balina ne mask. Ate ne bwe nalabye ekidaala nga batudde mu mabanga agagira ki agabamala ndowooza abamawulire mmwe mwabitulaze ku TV naye omuntu n'agenda abakubamu tiyaggaasi. Ensonga nti Bobi Wine yabadde wakugendayo. Kakati ate emabega awo mujjukira mwatuleetera amawulire ku media ng'omukulembeze waagamba mulina ekigambo mu abamawulire kyemukolako ettima naddala biringa 2. Ekigambo tribalism temikinnyonnyola bantu. Okusooka Lungereza majority 80% mu Uganda tetutegeera Lungereza ne mugenda ne mutakinnyonnyola. Oli najja abaga nti ebyo tribal ne mukankana n'okukankana nti oli yakoze ekisobyo. Tribe bunaginoonya ndowooza ne bwe bunaagenda mu Oxford kubanga oluzungu lwayo mujja kusanga busanzi nti ye group of people abantu abali awamu abalina obuwangwa abalina olulimi abalina ne bwe babasanga. Buli bwaga nti njagala bateso togenda Tooro era buli bwagamba nti njagala mu Irish tojja kukkirira South Africa kubanga kiki ekitegeeza kyali Katonda kye yamukola we yamuteeka. Kitegeeza nti oli bwe yeegaana eggwanga lye abanga ne bw'oneegaana kitaawo n'ennyoko. Era sirowooza nti omuntu ayeegaanye kitaawe n'ennyoko ayitibwa mutegeevu. Nze ndowooza nti be muntu aba tumubuusabuusa obutegeevu bwe. Naye pulezidenti yennyini yayima ku TV ku ezo media zammwe ze mutuweereza n'atugamba nti bino ebyeyita ebiganda neki neki. Akati bw'omala okwogera ekintu ekyo ne tulaba kye wakoze omutaka kitegeeza Abaganda tetukyayagalibwa mu Uganda. Twajja kumalibwawo. Ate bw'otunulira n'ebintu nti ttaka ly'e Buganda lye basinze okubba mu ngeri zonna eritakyalina ate nga ffe twalina amateeka mu y'ettaka agasinga okuba amalungi ennyo nti buli kintu kyaliko omutendera mw'oyita n'olitwala. Bw'olaba nti n'emirimu tesirowooza nti tukyali gundi ti omutaka omuyinza okugenda n'okuba n'omutaka kubanga muzzukulu we ajja kgendayo n'omukuba tiyaggaasi. Nawulidde beetonze nga Katikkiro ayogedde naye Katikkiro teyagadde kubategeeza nti batumalawo bumazi nga Buganda. Nze ku maapu sikyawulira nga batuyita Buganda batuyita Central Region. Bwe ngenda ne bwe mba ntunudde mu luzungu ndaba nga naye akituyita Central naye musiru. Kubanga nze mmanyi nti tusimba ku Tanzania twabadde mu center nga tuva eri wansi Tanzania. N'olwekyo mumbulire ekigambo ekyo nandowooza nti Central kiba wakati naye tetubeerangako na wakati. Ne muwulire ebyo byonna babireese kutulaga nti tetusaana kulaga nti tuli Baganda oba tuli gundi. Ate nga ffe tulowooza nti amawanga 15 ge gakola Uganda ne bagateeka ne ku paalimenti mweraba amawulire nammwe mbakyuzinga temugalaga bantu simanyi oba kati bagasanguddewo kuba eriyo bye bakyusa. Mawanga gaali Kigezi, Ankole, Buganda, Tooro, Bunyoro, West Nile, Madi, Acholi, Teso, Lango, Karamoja, Sebeyi, Bujishu, Bukedi ne Busoga. Bwegali ne ambulemu za ensi eyitibwa Uganda kwe kutondebwawo. Uganda Katonda tagikolanga. Terina lulimi, terina buwangwa. Ffe twatula ne tugamba nti tunaakolera wamu. Bwe tuba tunaakolera wamu siraba muntu waava n'agenda akuba ne babishopu abali mu kusaba. Era kyonna kirabye nga kyakutulaga nti tebakyatwetaaga mu Buganda. Ekirala baatukolako ettima endagamuntu temuzikyalenyenga. Baatugamba tukujjuza birth, registration, naturalization, presumption. Ebyo ebinaku mu abali wano mwenna bwe mba muli Baganda oba bannayuganda abatoolo abakyoli abaani tekuli kitukwatako. Ffe twandibadde by descent era tuteekwa kubeera by descent. Ffe tuli indigenous. Ziri baziyita acquired citizenship.
nammwe mukimanyi nti abaana baffe bagenda eyo Bulaaya mu America nawa bwe batuuka eyo oli bwalwayo ne bamusanga talina mpisa mbi ne baga nti emyaka 3 giweze talina mutawaana asaba obutuuze ne babumuwa owazaaliddeyo n'omwana ne baga nti birth certificate yeeno London eba yagindi ne bamuwa obutuuze abamu babeera ng'oli yajja temumanyi ne gye yava naye nga si bwa bulabe egi mu ggwanga ne mumunaturalizinga ne mumufuula munanka ebyo ebintu ne babituteekako abamawulire mu Afirika nali mbigambye omugumu eyavaako mu Law Society Gimala n'agaana okuwaabira gavumenti nentunuulira bannayuganda kubanga ffe bwe tuyitirira kuba bannalukalala buli kimu toteekwa okuvaayo era kyemulava mulaba nti zirina ne expiry date mbuulira lwe ndikoma okubeera omuganda kutunze ndowooza ndenda kuba ni muganda n'entaana yange gye ndibeera balimba bandifaalinga ng'omuganda ezo zonna ze mulina baba bajjako obutuuze bwe nsoma amateeka ga UN aga 207 agalaga omunansi yaani agaliko indigenous zonna ziri 46 resolution zisupportinga munansi ekitegeeza ffe tuyinza n'okubeera deported mu nsi yaffe bwe bali deportinga teriyo nsi ndala erinclaiminga n'olwekyo either banzita oba bateeka eyo mu makomera gaabwe ebyo byonna bivudde ku kubanga tetuddayo kutunuulira principles zaffe nti ssemateeka gwe tulina takola era kyemuva mulaba bino kakati bwe bagenda okulonda kyandibadde kintu kyamagezi kubanga bwe tubeera nga tuli miliyoni 4 tulina okufuna abakulembeze tulina okulonda be tulabye abalina ebisaanyizo si lwakuba batusinga nnyo naye bayinza okuba nga Katonda kuba bino birabo bulabo Katonda yabigira ki yabigaba munnammwe omu abasingako ne mumulonda ne mugaa tumulonze ajja atuyambe atukulembere ni bwe tuba nga tugenda kulonda twandibadde tukubaganya na birowoozo naye ebibiina byonna ebiriwo wano bye muyita ebibiina by'obufuzi nze byempita clubs siziyita bibiina bya bukulembeze kubanga ebyobukulembeze si bwe biyeyisa naye owulira buwulizi twagala tugende tujja kugira takubuulira kiki kyagenda okukolera Uganda eyimiridde etya tudde bwe naakulonda ogenda kunayo otya ate babagamba n'okuwala n'ekigambo byafaayo simanyi muntu mutegeevu akyawa byafaayo nze ndowooza omuntu yenna n'ategeera asooka kumanya byaliwo n'amanya ebiriwo n'ateekateeka ebyomuki eby'omu maaso n'olwekyo nze ndowooza nti bano abaana bankobaza mbogo lwaki bazze wano nze nali nabagamba dda nti tubeera bannayuganda lwakuba tuli baganda ye proof n'olwekyo be bawanjaga ne balaba nga baakubye ne bishopu era ndowooza mukirabye nze sinnabayita nabadde ne banga nti ajangu tulina okwebuuza naye tetujje ne tuzze na bano babaleeserwa kubalaga nti banyiivu kubanga bye nali mbabuulira aidha bisobu oba sibinankani ensi tetuyinza kujaagala era kyemuva mulaba guno gwe mulembe gwe batugamba nti temulina mu luzungu bakiyita patriotism ne babagamba nti mugire eki patriotism temugirina tujja kugisomesa ani akusomesa okwagala n'ennyoko ne kitaawo bw'ozaalibwa otandika butandisi n'olaba nga buli okulira mu ngalo ze yafaayo ku kino olina amazzi tolina ne bigenda mu maaso naye tetugira ki kuba tulina gye tuva njagala nnyo omuntu yeeyagale mwe mwenna mwendaba wano muli bato naye ffe we twakulira nze ne bwe nali mu ssomero nawummulira enkole nawummulira bugisho ng'ate sigenda ng'omwana omulalu nti nadduse bwaka bakkiriza n'okukkiriza ne ŋŋenda ne mukwano gwange nti ngenze kuwummulira akyoli ne ŋŋenda n'ogwanga ne ŋŋenda ne waba masiko wali egindi ebugishuma ebudadiri ne byonna nagendanga bulungi naye nga twagalana naye nga ate amawanga gaffe gagize eki gonna gamanyiddwa togenda kugamba muno nti toli mwalu toli muki naye tewaliwo kinyoomesa buli muntu asaana okussa ekitiibwa mu munne kala mujja mugiraba gye babonyaabonyeza okuva ku muzungu yagirekanga eri nga zzu kulaga mbu bo bwe babakuba ebifaananyi nga tebambadde bulungi nga ffe nga bagenda eri nga bagaa nti mulabya adventure eri gye tubadde mu Africa
naye kakati twandibadde tugize eki tutereezezza ebintu ebyo ne tuva mu kintu ng'ekyo kya bujoozi. Kakati nze nandikoze apiiru nti ekisooka tugenda mu kulonda, naye nze ndowooza ne gavumenti gye tulonda esaana ebategeeza. Twandigisabye ekola emyaka nga 2-3 gyokka tutereeze ssemateeka, kubanga ekyetaagisa kwe kuddayo tutereeze ssemateeka.